Tugamba okola kyamaanyi okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV ng'essaawa zino oba olinze amawulire agagenda maaso mu ggwanga. Yes, kyaddaaki omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe. Ono omukyala ffenna tumanyi akola wali ku NTV era program emanyiddwa nga Mwasuze mutya n'okuba nti asoma amawulire. Kyaddaaki omukyala ono naye twandimuteeka mu bannabbi b'ebiro bino olw'ensonga nti emabegakaawo yavaayo n'awa endowooza ye eri Speaker we yali avuddeyo okubanga agaba obukadde 2 eri ba members aba parliament. Omukyalo ono Farida yavaayo n'akomentinga ku Twitter ya Speaker n'amugamba nti ojja genda okole ekintu ekitaliyo ababaka obawe obukadde 2 nga bamaze okukozesa ate ojje ng'okaabira abantu mu public ng'obakaabiranga kondomu enkozese naye ng'ate abantu tebakyasobola kusaasira. Yes, olunaku olwaleero kirabika nti ebintu bya Farida bigenze bituukirira olw'ensonga nti omukulembeze yavaayo n'abaako ensonga z'ayogera era nga muzina ensonga yagamba ababaka bonna basobole okuba nga bazzaayo ziri ssente ezaabaweebwa obukadde 2 okusobola okuba nga bejjako ekibi oba bejjako omutego gwe baali baguddemu, omutego gw'okuba nti ssente zino zalina kuba z'abannansi so si z'ababaka ba ssekinnoomu. Farida essaawa zino musanyufu oba yejjusa okuba nti yeetonda olw'ensonga nti ekintu kye yagamba Speaker kituukiridde. Lwaki? Nti Speaker essaawa zino buli kimu kitunuulidde ye olw'ensonga nti ye yavaayo n'ayogera oba n'alangirira okuba nti zino ssente zirina okuliibwa nga ababaka bano basobola okuba nga bazikozesa ekintu ekitali kituufu. Commentinga, likinga, subscribinga.